1, 2, 3. Tuze mama abakyala b'e Masaka, tuze mama atenga using foot wanji, tuze mama abakyala b'e Masaka, tuze mama atenga using foot wanji, tuze mama abakyala b'e Masaka, tuze mama atenga using foot viva nange eshikwini banvumira omusadda ekyango by'omusadda butenda kumanana butakobwa wanji, tuze mama abakyala b'e Masaka, tuze mama atenga using foot simula, tuze mama abaami b'e Masaka, sabo oli mu bakyala oluyimba tumanyire wano so n'obuyimbi tuli bayimbi amaloboozi tugayina tuyimba nga nnyonza ako katini nnyo tusunyeko busubi wagita drop tubadde drop tulina ennyimba ate ne mu luzungu sonsekaawo tulina ennyimba awo mpitewo tulina ennyimba tonyiga ennyimba nyingi okay banna abalungi mbaniriza era nga bulijjo ni mbeerawo okubatuusaako buli kimu nkyalina abanene bano bakomediani betulina mu Uganda, mu East Africa ne mu Africa. Ye dio gye tulinawo tetulinawo dio nera gye tumanyi mwamwinawo gye mumanyi nga y'abakyala teriiwo ate nga batusanyusa ekintu kyabwe bakiwa obudde ate nga abakyala ebyo bye twaddangamu nga bawoza abakyala ebintu byabwe bano ebyabwe biri talatibu nga tubalina tubale tukyagenda mu maaso okusoomoozebwa ku musingo osinkananga mmwe abakyala okusoomoozebwa kwe tusinga osanga nti katuze mu industry nga like comedy industry eringange eyagala okukakkana tugisanze eringange eyagala okukakkana tekyalina muliro guli gwe waliwo before covid nga tanajja comedy industry yali y'amaanyi nnyo singa kakaseera bannayike bwe twajjira singa gwe tomanyi naye kati tugenza ogisanga ng'ekakkanyeemukko kati ate tujagalamu ekintu ekinene eky'amaanyi kati which means tulina okukola ennyo okulabika muno tukola ki tugibiitinga ekirala enkokola enkokola z'abalenzi abasajja omukazi ayinza atya okubanga ali ku posita yemu nange ate ayinza otya okubanga yage nga yali waggulu ku posita oyo yakajja no mwaka 10 simanyi beebiri kati mbu yagenda okuggala show nze nga maze wano mu comedy industry emyaka 10 ebuzibu ebyo tubisanga nnyo osanga nga omwana kuba ekibifu tayagala nakubuuza tayagala nakukola ki ate nga gwoli mukyala ebintu fe abakyala tubyandolinga mpola mpola tesobola bifu nabo nabalenzi kade ni challenges endala nti weesanga nti ogena bossi akuwa omulimu n'ayagala nti ogwo omulimu nguwadde Eva ate olw'okuba nguwadde Eva nina okubaako ebigambo byange bye mumugamba kati wamujja n'omuintroducing namugamba nange ono manager wange wadde wankubidde naye kati maliriza ne manager anyiga taddamu nabazza mu kifo kye ekitegeeza okutegeera ekibatu newe gyekuli kulinawo ekutali kasita oba mukazi obukosa ekyoba okisuubira kuli buli wamu kati ezo challenge ezo ate n'endala abakulu batukozesa n'amala okuyita ku first time nawoza jangu tulabe then we tunamala next time tujja bayitira sente taddamu kuyita naye nga ne mukujja olwokuba yali ayagala omukolere saawa eyo akupeekapeeka obeere ng'olina essuubi liri nti ajja kuzza ki mangu naye obeerawo n'akola night netuka n'omugwa nako kyokka gwe yakuwa buswazi because next time akimanyi nti wanaddiramu okuba essimu bandeezi yes kati okuluma mwekuli obano obutakwagala kusasula temunaba kifunako kubanga we are a bit organized tulina management etutwala of course fe tutuuka ku kifo kyo laba manager waffe muwe balance we yasigalayo gwe mwateeseganya naye ffe tetwagala kumanya manager yajja natugamba kati tugende ku stage ekitegeeza bano abagamba nti babaluma oba tebabasasula oluusi abatalina management oba olumu nga ye kennyini yeyefunira omugagga n'amuyisamu amaaso manyi omuntu wakulaba nti noyina like ekintu kyo kiri bit organized ayina engeri respect eyo gyakuwaamu etali ku muntu omulala naye kati oli ozza omulabye gwogenda okweterayo ennyimba ku DJ's box gwogenda oweetala gwe weenonera akatebe gwe weeyambaza costume gwe ogyegololera gwe weevugira emmotoka bingi okola bingi omuntu ogwa omu naye bwakulaba ng'olina cabinet naye aswalamu agamba nja kujjamu at least kati n'ekintu ekirala birungi ki bye mufunyeemu mu comedy
kuba buli muntu alina buli kirungi kibaako n'ekibi. Kati kirungi kike mufunyemu babinu kibi mufunye mu comedy ng'ali eyo abalaba nange wenkula njagala mbeere ng'abakyala abo. Kati mu comedy nze nganze kyenyinza okwogera twakamumalamu 2 years egyekutte. Sijja ku ebirungi bye tufunyemu mikwano. Ekirala okumanyikwa. Tumanyikiddwa abantu abalala bangi. Betasuubira nako. Betasuubira. Ate nga otuuka mu kifo nga yakumanyi naye. Yes, because yo awo tutuuse. Fan base ya ebirungi. Ne sijja kugamba nti nzimbyemu ennyumba. Nedda. Twasoka nakamalamu emyaka ejja. Ebyo twabikolamu ebiri industry byaffe by'amazina byakyo byali tukyali babbebi. Ate yo mazina ate yo kiri kitya. Eyo nayo mbozi ndala ate ya haso eyo bagireke ndala bya badiribada. Eyo ya badiribada watu wali mudiribada eri togendayo era sisindikayo mwana wa muntu ntatandikireyo. Wachi yatandikire no mu comedy. Alizo manyikibwa tola abashami walishawa. Abana bajja buzi baveri kugwa wagulu eno. Singala basookeri wansi banulidde bakibuze suna bendi. Beba manyendo. Erina yebasasula oba just muba mukola bukozi kuba kasoda ka kunywa. Ate eri basasula nnyo. Olokubeza iteri kombozi. Kubanye namukwano kwange yangamba nze obulamu obwange njagala nnyo okubanga atambulira ko ebimotoka byakkoka abatambula bakanyuga amasaati abagaba amasaati saawa bichebe webito zigaba sente bakuba nti no tezigaba sente ate ngeno mu comedy like obungi mu comedy osanga wokoledde milioni 2 ate mu mazina tekisoboka oli ajja kuwa 10 alabe nga akuwadde nnyo okitegedde show kije mwali mugenzeeko mu butufu ne mujjuka anoga naye wane wantu wali twegomba okutuukawo. Of course, that's how it was comedy store. Comedy store. On that day, we told my Jerry comedian ali mu Uganda. Ate ya stage eyo. Ne wabali bweru America je ngamba. Nga wala italotanga ko kujja kulinya ku. Kati fulaba comedy store twali twakajoininga nga twakegatta emyezi eja ebiri. Sheyo netegekebwa. Kaleera ne oyo musoga munne wa Kaleera. Linako. Yes, musoga mwene. Baba. Nga bawogerezeganya. Kubira Kaleera tuteke ku line up eyo nalabye mulese muba yali muyimbi kigendeni. Sijukira na it was I think also it was a Valentine. Really? Yes. Kadwa muyimbi gwe bali balese bami nga shege nabira yamanyi nga comedy store badde yagala. Na yakulozinga ko tekeka kati yagala kuddamu kutandika. It was a first show. Yali Diamond Platinum. Ana Diamond Alien yaliko bomingira. Yes. Era Abitex we yamusabira ne concert bagikole kolo. Bisale bya Alien nga yaliko. Kolo lunaku. Yes. It was a Valentine nga tugenda munaku awezidako. Kaleera amukubira amasimu oyo kwanza amukubira ko Kaleera nali sogera nga naye. Amga mwana line up ngeya mpanvu. Bichi. Kati laba byonna bigana tugamba Kaleera tumute. Katuyina promoter waffe bamuyita promoter Naris. Yes. Naris Vegas aina night ku enatete ku Capital City aina night wangi za comedy kwa Pe Boys abade Vox eroyo aina wangi yomu kubakwatidde comedy industry. Atugamba na night jenzimbe koma mboga waliyo bala bagita Matrix. Yes. Ya kulwa kubiri. Kati ngendo laba poster nga bataddeko Kaleera ye host. Kweyo night. Fe kwetuli kuliko batokazi waliyo ne ba comedians ne batumbe tubaliko kulaira. Kati laba tugendayo Kaleera twanjula Ivan Shikwin tulinya stage twakuba stage nga tetukuba like bwe twamala tukuba stage nenga tetukuba stage kuba Kaleera oyo agituwe bwe twamala bwe tukuba ne tubivako like twamugamba ne tulinya nolinya ne tugenda na ito na hata yakuba simu ya ito oyo na mugamba Shikwin soko je mugenda kole ncha ku comedy store naye mujje mu limba loluzungu ebiri kale mukole nyimba like za band bitaziko band nitugenda wakaya nti what we are going to perform ntije mujje mukole ate stage ya comedy store ogiraba bwogiri nnyako ne wobo genze gezesebwa simanyi osasubwa ati fe twagenda nga tusubira na fe tumanyi muwale ne sente fe twali tuva tugirinye nga tuva ku sente ate twabuuza ko ku sente ndimeka baba ochayo cha mmeka ne tutuuka Abasale bisale bisinga tebinyuma na kuongera kaba mubasa kabakafe batu wa sente ate la twaite tuzisubira gomanya omuntu okuwa sente kiringa gwenga owaze omugagga ng'osubira ya abiri nakuwa ekyenda
Omanyi kitegeeza bajja tizona zikyukirawo kati kyetwali kati tomanyi Kalera agamba tutuuka wali stage kuliko agimanaging oyo Uncle Moze agimanaging atugamba ke kaseera kaffe atugamba kati ke kaseera kamwe take your time bambi tuwadde dakikeza ate Moze mudaya kakanya muyino zikozesa omanyi pressure beda kweganga mulyanga oba bagenda okukolera abazungu buli kimwe kiri well organized Lola DJ Lola asetinze wali eri abagamba mbayina batwadde zi microphone tulinye stage erika munnamungi womu ate fo twasooka olabi bano yavaako bweti banange tateekako kirala fo twasooka kati gwe manyi kyekitegeeza wakuba audience ng'oyinza okulowooza bulijjo tubadde tukolerako endulu twakola eddakiika zaffe 5 ze baatuwa ne baabulako kimu Moze agamba mulina okawongerayokko Moze agamba mwade mulina okwongerayokko baana mmwe mmanyi kyemutukoze so kati olwo lunaku tulwebaliza Katonda tulwebaliza Kalera tulwebaliza Nalis Promotions naddala tulwebaliza Alex Muhanje yaleeta Comedy Store we really appreciate you kakati mu show yammwe eyo yennyini ya Comedy Store omanyi buli muntu kingaka onovaano ga nenjagala nve wano ngendeko mu America osula otegesa obugoye banyambale kano bakano kanaakola mukyajjukira kuzi ze mwakolayo tuzijjukira ddala kubanga yo starter yaffe atatutegeera twagamba kati ffe tulaba tetulina bigambo byetugenda kukakasa abo buli abajja bagenda kwogera twogere nnyo mbu tubasese nnyo leka balako ku mukazi ali mu Gomesi ng'akuba sama amagulu ne gadda mu bbanga ne balaba omukazi omunene wakuba wano 80 n'agituusa buli omu n'akwata ku mutwe n'agamba ne tekifa nga tosobola kufa gwe tetusobola kwerabira lunaku olwo konte nina gutwakola twali tumupulani ze tumuyisaamu ojja bwoti oyingira bwoti bwembita bwe ntiyita wano manager bagamba kakati gwe ojja bwoti mwebere kulozi kakati gwe okuba vaawo nono munnaakubeerere ekitegeeza mu comedy kirungi nnyo okuba ne manager kuwaffe muna abantu abasinga obungi bweyo tebabimanyi bamanyi ti manager asinga kola eri mu bayimbi ne wano mu comedy manager akolera ddala nnyo ate sina mu comedy zokka but every business it needs a manager mwetagisamu manager yalaba buli kimu kati kino kigenda tambula bwekiti kakati kino wandikikoze kino kiyinza obutakola wandigasseewo kano kwegamba nabeera nga wewulako naawe n'otuulako awo n'abagamba kati microphone zino mwe muddayo omusala gwammwe nguyina mu ngalo kwegamba ebyo byonna toba na pressure nobanga fe abakozi tufuna obudde okukakanamu so that otuuka ku stage nga n'obwongo buli fresh nga tobadde na pressure eri kati tugirekera mukulu naye omukulu naye alina essaawa ye gyatuyaniramu yeeyo era ffe tujja oluusi tulinza ne tumukola akakodyo mugamba manager ki ekiriwo nga tumulaze naffe tetulina kati gwe tutunulidde naye n'alugwamu tegeera so it's good to have a manager that's it buli lugendo lwa muntu lwonna lubaamu n'abantu abamuyambyeko nammwe muyina abayambyeko nga mugamba nti bo abo mukama abatuwere be basinga okwagala mu comedy nene waffe mu bintu byaffe bino ebyobulamu obwa bulijjo teri muntu atalina muntu yamuyambe kati ffe mu industry ya comedy tusinga kwebaliza ddala omusajja bamuyita Nalis Promotions oyo musajja yali ankozesanga nga ndi dansa nga nzija nempitawo nenkola ennyimba zange eza satu nansasula omusaala gwange neŋŋenda yali akozesanga ono bakyakola ne Kabaata kati bwe twajja ne tumugamba you know what kakati mune ogenda tandika tuwa stage nga bacomedian si kyali dansa oyita kyakola na Kabaata teyawakana ate teyagambako munange ati munange sente siziyina eza mmwe mugera soka ffe basasulirawo dewa yatuwerawo sente naga mukole era ne tusasulwanga abalala ate era kyetwamuguza n'akikkiriza era ebiseera ebyo yatukozesa naye twakola naeseera netandika n'omudogi nga kofera era tugenda muwaki nga gyoko tukyazirira jukanga tuli bapya ali tupika tetumanyire tuleeta kumbe ye atuzimba era eyo omusajja omwai sina buloka yemu yalina 99 nga 5 oba 10 kuffe kadeni omulala maneja waffe kubanga ffe maneja waffe ye manager alina agage ye manager oli musanga n'omukwira mugamba batugamba gwe manager gwani amanyago kakati manager oyo mulaba yatusanga kati nga tulaba ffe tuli bakazi ate abakazi embeera zaffe ozimanye olaba ogenda kuduuka kugula nga mukazi muno yakuguza appetite nefa ne mwekyangirawo wennyini
buli omu alina kyeyetaaga ku munne. Nzijukiza ogambye abakazi ninaseka yabuulira enjiri yagamba abakazi abaami mwetegereze nnyo abakazi alina ennaku 15 zokka z'ategeera mu mwezi mulamba kati etegeeza ennaku ezisigadde aba tategeera so you come mpolampola abakazi era tubeerawo awo bunanyiziza tererere sigenda kwogera naye oba twawukana sigenda kukola naye manager abeerawo n'atuza n'agamba nno mwina okukola muve malala era wembadde njagala okujja nti nga mmwe abakyala n'abakyala omanyi ne waba musajja ngali ne musajja munne afunamu ebimusoomooza oluusi omu n'anyiigiramu ti mu ekyo mukikwasaganya mutya bibaawo naye tulina oyo owokusatu oyo gwe tukugambye agamba jangu nawe jangu awo oli mukyamu gwe naawe oli mukyamu nedda kati gwe gamba soli olwono ate naye Katonda tumwebaza fife embi tugenza okwegatta tulabye nnyo ate twakula mutobyeko okyegera na industry yetaaga abantu bakulu tobanga nti leero mwegase ate nkya ne mwemenya ate era ne muddaawo ate ne mwevuma n'ensi eyo tegedde ate muzzeemu tebikola makulu naye ffe tuli bakulu nti naye mba nyiziza amanya nti Eva yanyize era manager yankubira mugamba amunaye soke tumuwe obudde akakanemu then tujja kwogera nga tukakanye so that tetwesanga ate tweyuze you get abantu ate bayomba tebeewa time when woyombanga n'omuntu oba oba onyiziganye n'omuntu n'owaba mukyala we waka muwe mu time off so that naye asooka alowooze naawe ogyoli lowooza then when you join up oba bakakamu is when you can decide kyekiddako challenge tezibulawo era tebakulima nti we are perfect n'abatu abo ennyini they are not perfect naye njogera saa zino waliwo abayombye dda abanyiivu nga bagana kwetema naye temutuka ku seeryo so you calm down soko kakanene ensi yampolampola so kati abantu abo batuyambye nnyo kati nze nja kwebaza abayimbi benkoze nabo ye mabega eyo kampuni zonna zenkoze nabo nga zikyankozesanga Eva Dancer bambeerawo nnyo bampushinga abayimbi abo batupushinze Gravity wa form bwati Mr. Handsome oyo boss waffe tumwagala nnyo mpaka kati atukiririzaamu era oba akasimu gakavuze Eva mujje mukubeza osamaza mweno otegeera kwegamba atubeerawo nnyo kati bu video bwe butambula nabo bubongerayo kinene alina audience gyabagattako nti abo abaana abo era emutuka abo ba Eva ba Gravity bashikwini ba comedy store bakiso abantu banja batubeereddewo omukulu Eddie Kenzo okitegeera bwe tugendayo ku federation batwaniriza n'agamba bananga bawala bange bazze okitegeera ne tubakolera ne basanyuka kwegamba bantu batubeereddewo nnyo Mukama Katonda atubeereddewo nnyo abantu bangi abatubeeredde buli atubeereddewo we really appreciate Alex Mwanje kulekayo omuntu omulala yanjigiza nze na olunaku nasooka okwogera ku microphone nali ntya yali Kabaata oyo sirimba bambi Kabaata omanyi nze nafuna obuzibu mu buto kabenja ddoboozi yange ensonga kidde ne werete naye ngamba Kabaata munaye microphone babeereega nnyo yinza okundeega nate nenfuna obuzibu koya tujja kwogera mpola gwe yogerera ku peesi yo nze tofaayo era bambi naye mwebaza ye yasooka okunjigiriza microphone kuba nali nkolanga ne Bruce naye byaffe byali bya moto byaki byali bya CD omanyi byaffe bya CD papa akimanyi era awo ndi kwebaza abo abantu olwokuba nabo bambi mu comedy ku jjinja lyange bambi walitaddeko era sijja beerabira ne maama anzikiririzaamu kuba mu kusooka yali abizalawa naye kati saawa zino yagano kama abaye saawa zo zituuse nemba mukisenga kwerezi mugwe zukuka wagamye 10 ziweze 10 zukuka so nabo bonna mbebaza na buli omu ne Alex Muhanji bambi babadde okaleera baidawe naye kuba si kyangu buli saawa bambi omusajja omukakobira esimu nga kikwini nawe mulinda mundi busy naye nja kulowoozaako era ne bakulowoozaako ne bakola ki ne bakuwa omukisa ogwo yes kati mwina enteekateeka zonna ezitegekayo concert sure mwaka ki mwezi ki lunaku ki omwaka next year tugenda gubagamba omwezi tugenda zibagamba ekifo n'olunaku byonna tugenda bibagamba naye nga it's a must wakati saawa zino wetuli tukkiriza alesi Kampala sijagamba mu byalo wala batumanyi ku masimu ku TV obwo batulabako naye wano mu Kampala at least people have come to know us n'oba otambudde baka oyo ye gundi so at least mu Kampala kati mwinayo ku bantu nammwe ku baana be muyigiriza mutendesonga nga baleyo babyagala baka nenjagala akole ekyamami kyakola omwana wo singa abaze neyo idea oyinza omukkiriza nga ggwe maama nze I believe in talent nze sirwanisa talent omuntu waba amanyi kutunga mikeeka gye wamatunga nze olwokuba wano sijja kulima all my life nze mbadde muzinyi okuva day one nze nali nyanga promotion nga ne ku kyalo
kuba ku dini wake yaffe tulina nga bagamba royo mwana nze nasomera ku hope of having endongo baba ngamba onasoma mpaka senior 6 tugenda kugulira endongo you feel nti banteekamu ekyo kintu nti zina beera ku ndongo inaesoma so you join things inaesoma naye nga all in all I believe in talent nze sigana bana sigana muntu mu talent ye gemazima hivyo yongera kama ekirala nze nango omuntu waba ina talent ate ekirala nti abaana tubakutteko banji tubayigiriza ate bwe tuba tubayigiriza nabo bakimanyi kye tusiiba tubagamba jangu wano ng'olina mission tojjambu olwokuba ekintu nkyagala ojja kukola ensobi jangu ng'olina mission kati fe abamu wekanga twayingira industry nga bizibu bye byagituyingiza nze like me mama wange yafa ndi muto nasigala mu bbanga nga ndi wenti nalina okuyingira ebidongo nalina okukola kino noonya obulamu butya bwe surviving abaasuzizzaako wano nkoze ntya bwe bityo so kati omwana oyina omubulira byonna ng'omutendeka nti onneegomba naye wano wondabira si wentandikidde nina gye nava n'omutunuzaayo abaana baffe bakimanyi tubayigiriza buli kimu ate ekirala fate ku baana be tuzaala aye tuli bamaama balala tuli bamaama onsanga ewaka tosaana mmanya nti oyo nze wamulaba muwala wange tosaana kulaba gino mikono wano gy'olaba egya maama nowaba agenda kudduka gula sukaali tosaana mulaba adde ttama